Kubye. Vayo. Vayo. Abana baliwo abato. Abato tebalimu. Oh my God. Naye nga ndabye akatambi wano. Nange binsobedde. Naye golowooza nti no kiki kino. Nze ndabye ngoba like oba kibadde nga mmeezayiro. Abaddewo wali omwami agambye nti no kimuyiseeko ne kiyingira ennyumba ne kijikuba ekisenge era nga bwogenda okulaba munnange ate mu katambi kano ate nga maaso awo nina munnange ate omukyala Zuwena Kirema munnange si musanyufu nnyo n'ebitambula wali ku social media abakomparing munnange ate omwana we munnange ate Biyata kosa ne Shalom Namagembe bannange bingenda okubeera nga nkutuusaako Shalom Namagembe muwala wa Bobi Wine kakati nno kansooke nkutegeezeko munnange wali ku katambi akabadde kafuuse ensonga ku mukutu ogwa TikTok era nga munnange wali kigambibwa wali ekintu ekyefaananyizanga like oba ngambe nti nooba kibadde kimuganda wange kubanga bibasobedde wali mu katambi ekintu kimuyiseeko omwami era nga bw'abadde ayogera. Vayo. Vayo, vayo. Yani. Vayo, tuwali tabu. Vayo, vayo. Enyumba yone eyise, yone ya mama. Vayo. Vayo. Abana baliwo abato. Abato tebalimu. Abato tebalimu. Abato tebalimu. Wana kimuli. Abato mwe bona bavuddemu. Esimu yange tokanji kute nesimayi wenjumiza. Ate gamba kiyinza okuba nga tekinabatuka bwe buzibu. Vayo, vayo. Abana mu nyumba tebalimu. Nchepenye olwepena wali. Nchepe, ngudde wansi nga ndaba ekintu kijja wendi. Mbuuza. Abana bonna bawedde mu nyumba. Abana bonna baweddemu. Abiba mwali Abiba tubamutamya bulo mwali abana baliwa mbuuza bwe nasibu yangu mbuuzo abana mu kisenge bavuddeyo abana mu kisenge muzeeyo ekintu kyepenye bwe kwa kiso wakalobo sifina kyepenye kibali kimalawo kizi wano kizabo kino nyimbwa kati kiri mwe kiri mu nyumba omwo naye mwana sigaddewo tiwali mwana kikakubye wali bampi naye nga webityo munnange ate webitambudde nkugambye waliwo munnange ate ebintu ebituuka mu nsi n'ogamba munnange kino nakyo bulijjo gye kiri kituuseewo kitya bannange nga tobitegeera n'akamu bibyo munnange ate ebitambudde si birungi n'akamu katubasabire munnange ate famire esobole okubeera obulungi esayidi eyo nja kubanga nkutuusaako information yonna enaafaayo esayidi eyo katugende mu maaso wali munnange ate omukyala Zuwena Kirema si musanyufu nno n'akamu munnange wali jjukira nti nno omukyala Barbie Kyagulanyi yavaayoko wali n'ateekayoko ebifaananyi ebyatwedinga ennyo ebya muwala we bwe yali nga yeetegekera munnange ate promo night nga agenda munnange ate ku promo party eside ku ssomero naye munnange ebifaananyi ebyo byatwedinga nnyo by the way kakati nno mu lunaku nga lumu nga luyiseewo munnange n'omukyala naye Zuwena Kirema n'ateekayo kaawo munnange ebifaananyi kwosa naye kennyini awo naye munnange abantu bapiikingayoko ebifaananyi awo ne babimikisinga muganda wange ne basobola okubeera nga bakompeeringa munnange ate omwana muwala Shalom Namagembe kwosa ne muwala wa Bebe Cool muyite munnange ate Biyata era nga bwogezaako okulaba kakati n'okusinziira ku posti gy'abadde akoze ye agambye n'agamba bannange bannayuganda baba abaaki bannange era nga bwogezaako okulaba posti eyo nno tabadde musanyufu nno n'akamu ng'ayogera
ku nsonga eyo ey'okubeera nga abantu olugambo olwo lubadde lutambula ku social media nga bakomperinga munnange ate abaana bano okusinziira wali munnange abamu baavaayo wali ne bagamba nti no ddala ku Biata ne Shalom ani akusingira obulungi biki whatever like ebintu ng'ebyo munnange nno byabadde munnange nga ali mu kuyomba mukaawo era nga wali afundikidde n'agamba nti nno abaana abo be mulaba munnange ate ba mikwano ekitenkanika Biata Kosaate ne Shalom Namagembe era n'agamba munnange ate tekyandibadde kirungi ate kwogera munnange ate bad behavior eri abaana be eside eyo bw'atyo nno bwakakasizza omukyala Zuwena Kirema era ng'obubaka abutadde munnange ate ku mukutu gwe ogwa X pointi bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo kakasa nti no video gipya like Kosaate n'okusubscribinga